How are you? I'm awesome. I'm very blessed. You look amazing today. It's really good to see you. You look like the sun. I'm really grateful to see all of you, especially Mommy. It's been a while. And all your friends who have come today, God bless you for showing this much support for my husband to be. Ladies and gentlemen, I think this is the language we all understand well. Growing up together, we spoke more English than any other language because Mommy always said that the other languages are not going to take you anywhere. So concentrate. I should be paying for the English, so we had to learn English. So today, officially, Mommy, thank you for raising us to be the women that we are today. Thank you for being open to this occasion today, being open to the man I had told you about, and being available today to do everything and help us all. Thank you for that. And today I'd like to introduce my friend, my partner. I don't know how to explain. He's the lover of my life. And I'd like to introduce him. His name is Joel Atiku Okuyo Prince. This is the man. He has supported me, he has loved me, he has lifted my heart and my spirit every day when I felt really low. He has, in every bit of my life, he has brought me closer to God and brought me closer to everything that matters. So I hope that you welcome him and love him like your son from this day forward. Thank you. Yes. Kongs agamba ati ajekomereko enkola vyo, of course exclusively tuleta ebyakagwawo ebitambula ebiriwo n'ebikwasaganya mpola mpola. Yes, nkujukiza nti tutambula ne Sheikh America Koma. Sheikh America Koma oyo musajja musomi wa dua okuva Nansana Naluvule. Yes, Nansana Naluvule Kabulengwa. Yes, munonyeko omusajja oyo akusomereddwa omuntu ali mu bitundu ebyenjawulo naddala Bulaya oli Kampala oyagala kuba nti okusomereddwa ebizibu abikotoledde onoonya mirimu onoonya kuba nti obulamu bwa bulungi amaka gasajjuka oyagala kusomera tasosola madini amawanga byonna abikola nobanga oterera obulamu bwongera okubanga busajjuka bwongera okubanga buterera mu mbeera y'obulamu. So mu mbeera eno njagala okutuusa okwozayiza omukyala King herself amanyidwa nga Sindalira Sanyu King herself omukyala ono yakamala okubanga atuuza ku kyebayita cricket over omwaka ogwedde omwaka gwa 2020. Yes, King herself ye mukyala yasooka okwerija mu cricket over n'abanga agimega agikuba agisajjula agisawali kumpi akufuna crowds eza cricket over n'agikuba n'agimega yali agiseemu omuntu. Sindalira Sanyu King herself Cindy Baby. So amawulire agakatuuka mu mbeera eno weekend egenza okubanga eggwako banga tuyingira olunaku lwaliro lwa Monday kumpi Tuesday. Ng'omukyala King herself Cindy Baby amaze okubanga akwata mwami we abadde agambibwa okuba nti yapropose nga Joel Atiku. Yes, Joel Atiku ono amutute mu bakadde n'abanga bambi amwanjula officially akyala ewaba Cindy Baby. Cindy Baby omwana ono enzala ye Tololo Mbale Tololo Soroti omwana weeyo ng'alimu omusaayi mutabule Mugisu. Yes, ne Tololo. So mu mbeera eno omwami ono Joel Atiku asobodde okubanga bambi alabika eri abazadde bano nabo banga bamulaba official guno gumulade mulundi gwa kubiri nga Cindy Baby ayanjula obanga aleeta omwami yeka mbazadde be oba mbakadde be atuteyo omwami owokubiri. So omwami yasooka okukyala mbakadde official yali mwana mulenzi Kenny Muyisa ono omusajja ali nkuba kye South Africa na mbasangoma mu kubasangoma batijja nnyo ne banga ekintu kyali kyamannyo. Kenny Muyisa ono yaliko nnyo naye ne bapepeya ne bakyakala nnyo. Kenny Muyisa ono yaleeta n'olutalo wakati wa Cindy Baby n'omukyala amanyikiddwa nga Fina Mugero wa Fina Masanyalaze Uganda Shakira. So but Cindy Baby bali nnyo kumira n'omukyala naye nga ye mwami omutuufu eyasooka okuba nti ayanjula Cindy Baby oba akyala omwana mwalo ono King herself Cindy Baby
wavaawo King Asof ebya Kenimisa nga bisajjuse ne bakwataganako n'omuyimbi munamanyikidwa nga Byaksi ono bakola no akayimba kamanyikidwa nga Bukolomoni ono bakwataganye ne baperforminga buli bagenda baperforminga bona so Cindy Baby nabanga kigamba okuba nti mwana mulenzi Byaksi ono yes oluguudo lwebajja oba ebisobooza bya Cindy Baby yasobola okubanga abyejovana obanga abiyitamu obanga bakwasaganya obanga bakwasaganya oluguudo lwanga basobola okubanga babiiramu to mu mbeera eno Cindy Baby wata mwana mulenzi Byaksi yes nabanga moving on before in fact Byaksi Cindy Baby ono yali yazaala dda omwana oba watake ni muyisa yafuna omwami amanyikidwa nga Omari ono Cindy ndoza y'omu neera okunoonya kukuba nti atambule France n'amawanga g'ebweru y'omu ku abaleeta obuzibu okubanga Cindy atambula okugenda ebweru anoonye omwami omuzungu yagobebwa mu kibiina kye kya Blue 3 avuna okuba nti yali afunye vacation agenze n'alaga nti yali busy okuba nti anoonya omwami amukunoonya abazungu nagwa ku Mufaransa ono amanyikidwa nga Omari Bonoteri omwami ono yamuzaalamu omwana omuto oba omwana omuwala oyo gwe yazaala mu King Asof Cindy Baby nabanga nera basika omugwa nabanga bakyakkaanya so ne baawula mukwawula then mwana mulenzi Byaksi owa Bukolomoni master awayingira omulamu bwa Sindala Sanyu King Asof ne bakola projects ezaali ez'enjawulo bakola ennyimba zaali bbiri naye mu kufuluma bafulumyako olumu olwa Bukolomoni lwakola mwana mulenzi Jalai Films oba Jalai Video then otunulira project eyo yatambula nnyo nekolera ddala nina performances batambulira ddala bonna so mu mbeera eyo King Asof Cindy n'atira ddala omwana mulenzi eyo Byaksi they parted ways Byaksi nadda West Nile Music wekivaawo mukyalo ono Cindy Baby abaddewo mu system ng'atambula nga nakufokasinga ku ndongo ng'awulira nga embeera y'abaami takyasobola gyetanira wetuvaawo olunaku lwaliwo wetukidde ku desk yaffe amawulire King Asof n'azanya movie emanyikidwa nga Bella movie emanyikidwa nga Bella mubasingana n'omwami ono Joel Atiku ono omusajja muzanyi wa mizannyo oba bina Uganda ebyenjawulo nga neera emabegako yatikibwa y'omu ku bantu abafuna award wali ekyambogo mu kuzanya firimu ne art naddala muze Uganda movie ezakabi zitunda Uganda Kampala Uganda so mu mbeera eno olunaku lwaleero nabanga after the boom party concert wali ku Cricket Oval gye yakuba n'agitukiza nga naku zomwezi kumbi zaali before nga tebanatugala King Asof Cindy Baby yasobola okuba nga akuba Cricket Oval n'agibooza olwava Cricket Oval n'asobola okuba nga omwami ono Joel Atiku proposinga eri omukyala King Asof Cindy Baby so mu mbeera eno yasobola okuba nga muva ku proposing okwali wali yasobola okuba nga mutwala mbakadde ne bamulaba neera otunulira embeera engeri gyetambulamu official okukyala kwawedde so okwanjula very soon kugenda tukubakuba mu maaso mu kutegeera nti embeera yes yakabi yatadde tukozayeza omukyala King Asof Cindy Baby okuva mu team syndicates ne bawolewisha ne bafani ba Cindy Baby so mu mbeera eno njagala okukubiriza kona kadako subscribe nga tukivuge kyambuke kyongera okuba nga kiguka so mbulamu bwensi eno tukivuge buli mukyala yenna yeetaaga okuba nga yanjula ate nga kivuga so nagamba RB Promotions tuvuga ne tukigusa tukola audio ne tukola video ne tukola audio promotion video promotion ne tuyamba omuyimbi okuba nga tupromotinga talent tutya tukwata music wo netumuteeka ku TV netumuteeka ku radio netukuwa kye bayita media tour eno tambula TV otambula radio ne rotation nga music wasigala zanya ku radio ne TV so tutukeko butuzi ku namba yaffe ya WhatsApp ku note 784 RP Promotions Rupi CEO mu mbeera ntujja kuyamba nnyo nadagwa ayagala okuyimba ayagala kutandika okuyimba ayagala kutumula talent mu mbeera ya entertainment tukwasaganye watu eyo tuletane ekyo kwa tukuyamba nnyo so kona kadako subscribing yes tuongere kubanga tukivuga so yembera bwete wetazamula thank you so much okubanga obadde naffe. I'm awesome. I'm very blessed. You look amazing today. It's really good to see you. You look like the sun. I'm very grateful to see all of you, especially Mommy. It's been a while. And all your friends who have come today, God bless you for showing this much support for my husband to be. Ladies and gentlemen, I think this is the language we all understand well. Growing up together, we spoke more English than any other language because Mommy always said that the other languages are not going to take you anywhere. So
concentrate. I should have been paying for the English, so we had to learn English. So today, officially, Mommy, thank you for raising us to be the women that we are today. Thank you for being open to this occasion today, being open to the man I had told you about, and being available today to do everything and help us all. Thank you for that. And today I'd like to introduce my friend, my partner. I don't know how to explain. He's the lover of my life. And I'd like to introduce him. His name is Joel Atiku Okuyo Prince. This is the man. He has supported me, he has loved me, he has lifted my heart and my spirit every day when I felt really low. He has, in every bit of my life, he has brought me closer to God and brought me closer to everything that matters. So I hope that you welcome him and love him like your son from this day forward. Thank you.